mini mujibuze nembulwe ekyokulya olabalise ebinyonyi atego omuntu nywera Buterevoli kuchenda mnana katonyeze musanvu era ngoli mu program yo nenganzi muwanguzi yetawanika tulino muwanguzi waffe mu studio yitibwa kukkiriza Anisha Ojala Katondo yo mwesi gwa tukyagenda naye maaso nga Prosper Junior School Day and Boarding bebatusa ko program ya ffe nenganzi muwanguzi tawanika nga basangibwa ku Nabweru South okulirana ekisaawe era nga mukwano gwange gwalina omwana eyandyetaaza okubeera ku mutindo ogw'obwa Katonda ate era n'okujjayo talanta eri mu bulamu bwe n'okukeguka mu kusoma ne mu skills zonna. Prosper Junior School basomesa abaana bulungi ddala, environment nnungi, abasomesa bakugu batendeke ddala, ate era nga batandikira ddala ku baana abaddekeyo okuvira ddala ku myezi 6 gwali eyo nga weekwasa nti sijja kukola ate omwana ate omukozi n'amugjawa mukwano totawaana etwala omwana ku Prosper Junior School daycare era nga bajja kubanga bamukwata bulungi ebyokuzanyisa gyebiri bateachers abalabirira abaana abo abato ne babalabirira bulungi mukwano gye bali era bajja kubanga bamukuddiza nga akawungeeze essaawa z'okomerawo naawe ojja kumulaba engeri gye bamulabiriramu endabirira nnungi ey'abaana endya nnungi ate n'abeekisulo dom father dom mother bonna balungi ddala batraining omwana mu mpisa ng'omuzadde bwe yandikikoledde nno ddala. Kale nno munnange gwe yeekwasa nti ate omwana n'atambula atya okutuuka ku ssomero van ziwe ziri era zisobola omwana okumuggira ddala we waka wennyini ku mulyango ne zimutuusa ku ssomero ate ne zimukomyawo. Kale nno munnange weewo ku Prosper Junior School ebizimbe byebyo environment yeeyo we baliira byonna naawe era bw'oneetuukirayo naawe ojja kutegeerera ddala nti kyekyo omwana wange wano we yeetaagira ddala okusomera era we yeetaaga okuwera ddala omusingi omuggumivu ddala. Wenjogerera bagenda maaso n'okuregistalinga abaana kyenjogerako kibayita okuwandiisa abaana bagenda maaso gye bali director headmaster era ojja kubanga obasiŋŋaana y'ebisale eby'essomero sobola biyisa wano naye mujja biteesaako era ojja kubanga ofuna omusingi omulungi ogw'omwana wo kyekikulu era kyekisinga okuba ekirungi awe Nabweru ku kisaawe awo okuliraana ekisaawe ojja kubanga obasangako bulungi. Mikwano nga tukyagenda maaso temwerabira nti ennaku z'omwezi nga 13 ye Sunday nejja ennaku z'omwezi 13 ye Sunday nejja olukuŋŋaana lw'abaami lugenda kubanga lutandika essaawa 7 zennyini ssaawa 7 zennyini era nga Mukama yeetegese okubanga aweereza eri emmeme zammwe okuyita mu Pastor Tom Mugerwa. Abaami mwenna yonna gy'oli abakyala abawulira programu eno abaami kubira ku mwami munno gy'okolera gy'osula baako omwami gw'oleeta mukwano eddakiika zino ezifaanana bwe ziti mu mire ebifaanana bwe biti omwami oyo afuuka ekyo Katonda kyamuteesereza. Ate n'ennaku z'omwezi nga 19 tujja kubeera ne ba students okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university era zijja kubeera ssaawa 4 zennyini emiryango gijja kuba giguddwawo wane Mutunde Christian Fellowship era nga bagenda kusomesebwa n'okuyigirizibwa paka ssaawa zijja kubeera 11 ez'olweggulo. Kale nno n'olwekyo gwakiwulidde mukwano tegeeza ku muganda wo ku sisitawaale mu kyalo making sure nga bonna obayita nga bajja ennaku z'omwezi nga 19 olwo ne bwe tunayingira ennaku z'omwezi nga 2 Sande jjo okubanga eddiŋŋana tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abasingoozi nalwo lujja kubanga lutandika ssaawa 7 ogw'emisana mujja genda mu makanisa gammwe musabe
ate bwe munaavaayo emiryango wano ejja Mutuno Christian Fellowship gijja kuba gigoddwawo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mukama abanjagalire nga muteeka ebintu bino mu nkola. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zino zennyini. Katuyongereyo. Mbadde nkyabaga mpuliriza radio tugenze owa pastor atuwadde obunabbi butuukiridde omwami anonye n'antwala Juba netutuukayo netukola business bwe natuukayo ningenda mu church y'abalokole ninyeyongera okusaba business zitambudde emirimu gitambudde bulungi emutandisa okukolera wamu n'omwami tukolera ntakoledde business bwe yamala kunkolera business ate nimugamba kiri kye nakugamba ekyokunyanjula agenze owaffe n'anyanjula sente mufunye sente weeziri kati bwe yatu mukunyanjula awo emyoyo gyagolokoka kubanga twali ku boda nga basi yatulekawo ekijugoba bugobi naye yatulekawo nga tugiraba kati tugenze waka twanjudde ekyo nkikutudde kivuddewo ekyokwanjula ekitiibwa kiddirirwa Mukama ekitiibwa kiddirire Mukama naye nakwali kusaba kubanga twali twaluba kwanjula olw'omukaaga netwanjula olwa Sande omwami naye alokose omwami yalokoka naye ffenna tuli balokole bakitundu ab'ekiwuggwewuggwe abakitwale wofuna bwebaza Katonda naye Katonda nga tomutegeera ne kanisa zetulimu naye nga zezimu kati bwe najja no 2019 nga tumaze kwanjula we najjira wano ani yakuleetawo anandeeta kojja wange mubuuzizza njaga genda mu kyaki naye ngendewa kojja nangamba wa Pastor Tom ye mulungi togenda wakakande mwana wange tubulire bubuulizi waneeno bakugamba ojje taata yali mulokole kojja ali mulokole yali si mulokole yakalokoka kati naye yali si mulokole otuuse wano ntuuse wano bayigiriza birukunze naye omwoyo wakubikwata ng'aganye mbeera nga nakatereeramu ate nzirayo mu Juba mu bakitwale nimbeereyo mu bakitwale naye kabanga natuuka n'ekiseera ninjagala nnyo wano nintwala obutabo naye natuukayo nimbugaba saabusoma nabugaba CD nazo nizimbulako ninziramu kati ekiseera kyatuuka ningwamu amaani ag'okusaba nga sikyasaba nga luli lwe natandikirawo naye sente nga weeziri emirimu gitambula bulungi naye Katonda nga simumanyi bulungi naye nga manyi waali n'okusaba nsaba naye nga nyina obusungu nga sisanyuwa nga nyina empaka byonna birukunze bire byali ku taata wange nga omuwala wa Nanka ng'omuzaanirako nga bwentyo bwendi ate n'omwoyo gwa rejection nagwe nga guntawanya kati gwe gwantawanyanga nnyo kubanga nze church zino ezisinga wano nsimanyi wa Bishop Makumbi nagendayo nasabira tetwatula mannya ga bantu tofaayo wona ng'ogenda otalanga nga ntalanga nga noonya kiki ekisobola kunsumula nsinzizako guno omwoyo gwa rejection naye nga enkyuka nga olwaleero ndi bulungi enkyate gukoze eki gukomyewo obuzibu golowooza nga buli kuba kusabira obanga naawe oliko obuzibu nze ndowooza amafuta abapasita be batayina nga bwoti bwomanyi nga bwete bwemmanyi kati ng'ogezaako okugapima nga ngezaako kale nga ngezaako nze sifaayo kiki ekiriwo naye manyi ono pasita bw'anansabira nja kukola ki nga kikutuka nga bwe ndowooza kati otandika kubabala nagendako ewoono togenda kwatula mannya munange naye makyaki gonna gagendamu kati ekiseera kyatuuka 2016 yali 2015 sitaani bwe yatandikiraawo naye nali nyina nga na brother wange nga ntawanya ate kiri kitulondodde ekya taata ne senga ne mugana obutakwatagana
mu family kizze kizze kyatandise kuvaawo kati nga nsumulukuse nze nga mbasanyuwa busanyuwa naye kizze kati ntandika olutalo netweteeka mu nkomera brother nga mutute Juba ate ayagala kuba bba wange ate mutute mu nkomera kati nikiyingira okiraba basenga nga basibisa bataata nammwe abaana mutandise okusibisa n'abako babiyingidde abatabirinde kati netumala 2015 nali lubuto na mukama nga mpadde omukisa n'abaana nga nzadde naye abaana nga mbazaalira ku bulumi kubanga senga yangamba mwaganye kubanga tutwamuyita kwanjula agamba ojja kuzaala omu kuwadde omu entalo zaali nyingi zaali nyingi kati ngate gwolokose senga oganye omusonyiwa ate nze mmanyi ndaba kyangu kasita sumuloga waloga kasita nze sikola kasita gwe tomuloga kasita nze simuloga kati obuzubululuda ndabawo ndi mulokole nga sibifaako pasita Tom ng'abyogera musanyuwe nze ndaba nga namusanyuwa bwe ndaba kati ebintu bwe byatuuka maze ati nvudde Juba olutalo lingidemu embeera nga ikyuka esente tewali ningamba kati nyina ploti zange nyina amayumba motoka weziri kati kanzire Uganda sokoleke bwatuuka eyo bintu obulamu bwaterera nemugulira ddala ebintu twagulira ddala ebintu n'okuzimba netuzimba amayumba muzimbye Juba tuzimbye Juba tuzimbye mu kyalo waffe ne Kenya tuzimbyeyo ne Kampala tuzimbyeyo ne ploti enkalu nga weeziri ebirooto bye bituukiridde na motoka weeziri olwo omwami omulaba nga yoyo ddala ataawo omwami talina buzibu wampola mpola anti abakazi kuwaleti ensanyufu omwami bato kyamulaba mu buzibu naye omwoyo gwaliwo naye gwaliwo bwatuuka ng'abeera talina ssente ndaba teeka tono bikyebi omwagala alinako kati naye yali wampisa wezafaayo ku byange obusungu bwange tabufaako okuyomba kwange takufaako nga ndaba bulabi walina okuyomba mulokole wattu omulokole ng'olovuma musajja ovuma anti kati bwantabula mulangira akutabudde kyolo eyakutwala ate nga gwe nga mulangira omutandika otya mutandika anti wekati olaba yalanywa akenge kati bwakanywa nga kati gojja kufa obwavu omusajja kati gwe tusobola kulowooza n'otegeera kati ng'ebyo byemuvuma ate wansirikirira kati we yabeerawo mu mbeera yange nangumiikiriza n'abaana abooluganda abantabudde tiyampingirira nnyo asirika busirisi kubanga 2016 brother kati 2015 nga sinava Juba nali ndeseyo muganda wange mu business yange naye yatabuka netutabuka netutuka n'ogenda amapolisi wano tata najja n'abiyingiramu n'omwami waali najja namuvuma nagamba wawasaka malaya biki ojjukira anoogamba brother wange agamba omwami wo ono wawasa mubbi n'omwana ono woyina suwo wa mukozi byonna ebyo nga naye azivuddeko naye zivuddeko aleese ebitali abireese naye omwami tiyabifaako nasirika kati awo kati bwe namala nga amaze kuzaala oyo omwana ono omuto kati alina emyaka 3 omuyaga nogutandikiraawo omuyaga gwatandikiraawo nindoota ekirooto nga jjajja kizaala taata mugamba jjajja omanyi mpolaayo $5,000 jjajja azaala taata yafa wali mulamu yafa mugamba mpolaayo meka 5 bannange nayingira amabanja ningenda Juba nintunda kiriniki ninvaayo
ninkomawo amabanja nigengera banka nizifuuka banka gali kugweno gali kunze omwami yali bulungi wo mwami atali bulungi talina mulimo kati obulungi bulwa gulazeewa omulimo gulazeewa ojukire contractor contract ewedde kati emirimu teri omwami talina mulimo nze byentandise nali nyina amabanja mu banka gandemeredde okusasula ate nzijjayo amalala ngata ku mabanja naye Musumba Tom ng'ayigiriza nagamba bw'omuyaga bwe gujja soko stopping ebyokola naye amagezi nkyagayina ngu Musumba yatugamba olwa musanga wa ani Musumba Tom ng'asomesa anti nkugambye najjano 2012 nagumu byewafunako ebitonotono bikomawo kati amabanja negayingira byonna bye nali nyina byonna nibigwawo nitunda ploti nga nsasula lino tuluweddeyo kati ntunda ploti nga makansasula lino ntandikewo nakaka business ezentadde mu business tizisigalawo tezirama otandika okutunda kimu ku kimu ntandika kutunda ku kimu ekiseera kyatuuka muzeeyi narwala ewaka ate nze nali mu sponsoringa nyina okugenda mu jjanjabe ate nawe nagenderawo sente kati ekyo nkitadde ngenze mu banka ate nsinzeyo ennyumba gye nsulamu kekaliwo kekakutaasa kekasigaddewo kati poloti ziri zitunza amamotoka nga tunze byonna biweddewo kati kyogamba sente zewakola mu bino biwali oguze byonna zonna zagendera mu zirooni zonna baana ali nyina banka nga nnya buli sente gyenjayo efa nalina pride nyina bulaka kati nga bwe batusomeseza ddala mbapya nyina n'amabanja g'abantu buntu manerenda abo kulaba kati embeera netambula bwetyo kati bwe yatambula etambula bwetyo naye nagamba ennyumba gy'osingayo temwagikola na mwami anti n'omwami waali nawe waali akkiriza kubanga twali bwe twajjayo sente zetwasingirayo ennyumba mugamba kati omanyi yalakola mu uba ndowooza ojuulirawo uba emmanyi buno obumotoka bwobwo kati owa intaneti kati otuula wano ne kakunona kati bwe yala afunyeyo omulimu bamuwadde akamotoka nga sikake kati nteesa katugyeyo looni tugule akamotoka ogende okole nakkiriza netujjayo looni tugule akamotoka nga musinze ennyumba nga tusinze ennyumba akamotoka kaleeta sente naye sente saamanya gye zaalaganga omufu oli gwe mwagenda okwezeewolako koza eva ku mufu oyo kati nako ojuye tukajjeeyo tukaguze sente tusasuddeyo miliyoni za 9 asigaddeyo buna kitundu omuyinda atubanja ate ne banka ebanja temukazizaayo mu firudi olowooza tutwakazaayo ebyembi bisekerwa kati ntitukazaayo ntusigazawo obusente bwe twafiisaawo ate tutugamba kati tukole tutya amagezi olowooza gakyaliwaawo amagezi gaati tigakyaliwo omusajja oleka wali omutegeerera nnyo yali akuwulirira mu nnyo mu wetafaayo talina bisambi kye twali tuteesa kye nali ngenda kukola tusooka nde tuteesa nakkiriza naye nga tamanyi nti nowaloosa ekirooto wakimugamba ekirooto nakimugamba even najja ne Musumba Pastor Tom nimugamba netusaba naye wasabira nze ndiko obuzubu kubanga kati nagana kusanyuwa senga wange nkyalina obusungu kati ebyo bikyandiko naye owe pastor wetamanyi endiga bwe zibeera naye gwe ate omanyi
anti kakati nze nali sirabanga nsonga nali sirabanga nsonga eyo senga wange simuloga ekinze kati nyina omusango kinaye naye munda munze namukyawe kati bwe nyisijja wano ninye kwata musumba Kizito netusaba musumba oyo asaba mazima gennyini twasaba nateta na wano sister wange ng'alwadde muzimu gimulemedeko namusabira nawonerawo naddayo nakola exams naye bannange nze kyange nga tiwali kyenji nabo bagase ku lisiti gy'olina gy'otambudde mu basumba amafuta tebalina katawo natanga kutegeera aliwo ekizibu kati nitanga kutegeera aliwo ekizibu kati ntuuka ekiseera wangambye soogera abasumba kale kambaleke alo kale nimbeera eri owa pasita Kayanja nga tutugenda kugatibwa nebayita abantu abaali Juba mujje tukole ki tubayambeko kati nze nali siriiwo we nabiwulira njogera njagala sente kati nfuneyo akasente katono ntandike business sente zonna ezafiire Juba bajje babayambeko muddemu mukole tuddemu tukole mukaabyawo katukomewo mu dakiika ntono nnyo bannange